bolira omuntu yena nga anyoma gino bigirwa either tamanyi oba ttima liri mukola ki mutawanya. I first saw this young man mu 2003 mu youth brigade by Haji Sebaga. Yali muto nnyo nga simpayingako na attention. Oh, sorry. Anti twayambadde nga ba surprise. Fanta oligenda mu otagendereza. So omuntu yenna nasobola okulaba gino bigirwa mu 2023 musikiza mbapali mu history. Mumukateke why some of us tumuwa respect ekike kyawe. Yali mwana muto nnyo kufe nga tuli mitwe ya Haji Sebaga. Tutambula kavipa nakali Sebaga najja fuka meya wa Kampala. To our surprise, we yali alonda ADC wo okumubeera mu Busegere yapiringa General Bigirwa Moses amange solo parts. Era sebo n'atuvaamu n'afuuka wa Masape ng'abeera Kololo. Ng'asula Kololo. N'abeera wa Masape sebo. N'ebigirwa alina ekizibu ng'abantu abanaba ab'amaanyi. Mugende musome history mwasoma Bible naki. Abantu abanaba ab'amaanyi bawalanibwa nnyo. Omuti okuli ebibala gwe gufa enkonyogo. Intrigue nebawukanya ne Sebaga. Jeno Sejjusa we yagenda mu exile twalina Rally ne Besigye Kasangati. What is this town after Kasangati? Kayaza. Ku kisaawe. Katugamba waliwo omukungu aleeta message ya Sejjusa ne tumulinda. Mbali nga teno bigirwa atali. Message moja. Sajja uno kusimu yino yeranda ifa kwogera naye muwenko ne mwana mumpase kugenda kwa message ye. Neno bigirwa nawo message namwetola bamukwate kolo ya bulabuzi. Tukajeno bigirwa message jusa. Before start jeno ne bigirwa what is. Fenene da message nga kitubuzabuza. Kwanza nali kusegera nnyo Dr. Besi. What's happening? Sejjusa akovawo. Tunoonya Sejjusa we scrambled yakomawo yagenda ku farm ye we scrambled around to look for him tegera zaako ekitukwatagane ng'abawala tuba tugenda okusikana nawe Sejjusa alimu exile nagenda ne Besigye ne Lukwago nga Sejjusa tusabye tuziike naye nga Ssebo atuwa first hand information omukulu agamba kyeri Jeno Bigirwa Sejjusa akomawo tubeera mu katwawo what is Sejjusa plan tuleta kukwogeramu ne Jeno Sejjusa waliwo omukulu omulala mu texting era twetaaga tusinkanemu naga yana available kindly nkyali mukoowunde you can talk to Bigirwa Moses wali mu meeting awo katonga tugabuke tunonye Bigirwa Moses twogende Jeno Bigirwa Moses instructions wezigamba so Bigirwa azafuna ebintu ebisurprising nga mwana muto. Kati olaba omuntu amunyoma amuteringi abatamanyi byafaayo. Either abatamanyi byafaayo oba ayina ttima oba omusiri. Yes, so we have seen people nga batonga becoming ebintu ebinene. So Bigirwa kati kamba wende kino ekyafaayo mwabasoma Bible ngene musome ku kyafaayo kyaliwo emyaka 35 kyafaayo kya Moses amanyi omanyi fe abasiraamu batugamba mutuma abaana amanyi amalungi. This man is Moses. He was born to be a fighter, to be a liberator. Bino ngomulaba bagamba Eastern fast bichi no, these are not by accident. This is a calling from God. Ngabula katonda bwe yakola kwa Moses namusirike y'abaana b'Isiraeli abali emisiri okujja okubataasa. Easterners mujja kubeerawo mujja you bear witness mujja kungamba mujja kwa bitugamba bino. This man is going to become a very big man in this country. Tamanya kalondo. Moses yawasa abakyala babiri. Yasooka n'awasa omukyala yasooka. N'atya struggle. Ne baawukana. Yali emisiri nawo omuwala omulala ng'afaananira ddala ono muwala wa Jefero. Muwala wa Jefero kumbe kati ono omwana byakola mwete bakanga you see she's a very strong woman. Nabadde wa speech ye
abakyala abalala awa speech addanyo mu monde wentula mu bintu byewaka kale juzi nali mufumbira akatogo nagira bwati naye emmere nga tewoomye naye muwulire tabigenzeemu nnyo abadde amazina speed nagatusooke tukumbala kwa eastern first she's a strugglist ono muwala katonda yamuleeta mulango wa Bigirwa yagenda okuyamba Bigirwa bakulosinga Red Sea. I'm telling you that one is going to happen. Omwagala wate mukola ki omwagala so nze jeno Bigirwa nyonyo mutegeeza ogenda kwera of course nkimanyi nti ogenda kwera MP wa Kamuli municipality naye nga yeewogomye obwewogo Bigirwa is equipped mu bwongo obwo omuntu bwali well prepared and equipped okukwata buli kyomanyi mu ggwanga so bino ebifaananyi mwe bitereke bulungi mbabuulira nze mbalagula mujja kubiraba nga history nga obuwanguzi bwa Kamuli busobola okutuusa ebitujja kusooka kubiri ebirala bwe binajja neera buno obufaananyi mu bujjangayo don't edit us mukulu kwezi please mutuleke n'amasaati gaffe agataliiko makooti fena tulabikeka bwe twali yes me I loved it neera tubadde walinga enkuba etonya naye nga this is a surprise tutambule mu nkuba etukole ki etukube enkuba kuba mukisa so I want to assure you my son obadde walinga owoloma ompuliyiga nze bino sibirabanga nkasiza emyaka emeka 10 negamba ebyo byoliko bifeeko esi bya myaka gyowangadde ennyo mpozi naye bino abaana abaliwo abakyala b'omulembe guno okwagala babbaabwe bino byonna babikola ki I think amazagenda kubiringa deyeeba josiyampitesimunga 20 ngafanda wegwetando Let us look at it. Simply ntujaga kubikunyonyene mudawe tutuuse nibwa we are going to handle nga kyalwanirira kyonna kukulaga nti waali kululwo and she loves you so koleke maama wo munyonyo nga yakulaga nti she loves you so much okusaba please love her namwagala mwite mu struggle zino katonda azibayisemu abayise ne munene ekintu kya Eastern Revolutionary Platform mu binyoma ndazo omwana omukulu omuto wange mwita mwana because she is my young brother nze mulaga kufaananyi ka President Museveni w'ekinaana ajja kabawa ka video compare him with Bigirwa will you just compare them bino tebakulimba singa bakubuza mu kinaana Museveni ne Semwogere ani gwosuubira agenda okudira obote Mbigere wandigambye Semwogere bali oboboyinde bebiseere babyesigire nga byebavuga nga Museveni is an underdog yagenda newaawe n'aluzinga obululu bw'MP is the president now so omuntu gwolaba anyuma General Bigirwa either tamanyi byafaayo oba ayina ttima oba musiru katonda abakuume bani mukyala we nga bwe yakuuma omukwano gwa Nabbi Ayubu ne Zainabu nsaba Allah abaana bano ababiri General Bigirwa ne mukyala we abakulembera mu lutalo lw'ebyobufuzi lwe balimu nga bwe yakulembera Musa ne muwala wa Jethro bayite mu Red Sea nga Musa ne muwala wa Jethro bali basomesa abaana ba Isirayiri okubajja mu Fugata nsaba Allah akulembera abaana bano abasomese kiira banunule abantu b'omu Eastern bonna nsaba Katonda abaana bano bawa omukisa obataasa ab'ekiiso abenkwe zisuule wala waliyo abalwala emitima bawulira Bigirwa yagenda kubeera MP wa Kamuli bawulira baagala na kufa Katonda kiba kisoboka bakakkanya emitima ebyo tobatugumbula nga pasito mbwe yagamba naye bakakkanya emitima bakkirize Bigirwa abeere MP w'e Kamuli neyanziza nnyo ntwala omukisa guno okuyita president say your excellency the president of the Eastern Revolutionary Platform nkuyita sewo otwoya akagambo happy birthday your excellency twava mu kalulu waako nga tukawangudde 2017 ne tutandika Kyagulanyi effect ng'olaba waliwo ekintu ekizimbibwa ekyenjawulo omuntu yali asinga otukuba yali Muwanga Kivumbi ne tutuuza meeting Kamwokyawo yali nnene nnyo eyasookera ddala eshapinga ebyobufuzi olwo era meeting eyo yalimu ne famire ya Kyagulanyi ne maama we eyasikira maama we n'amulayiza nti mwana wange ogenze mu bintu bino ojjukire omanyi gye byakomya jjajjaawo nakkiriza nti mbirumba n'agamba okusinza ku ttiimu eri wano nze ngumye ekijja kijje eri nga
era mu meeting eyo omuntu gwe twakolako analysis yali Muwanga Kivumbi. Nzijukira bulungi nnyo. Nzijukira bulungi nnyo yali Muwanga Kivumbi. Ne tiimu ye. Kakati olwaleero yakugamba mbu abantu abatawuliriza kibiina ki? Omanyi kyatandikira. Yeye komanda wa Buganda tujja kujja. Komandinga talina gwagenda kujjayo, ye kennyini gwe wagenda okujjayo. Era gy'ogaba batamumanyi naye nze Bigirwa Moses nze omuntu yenna omunanfuusi gwe manyidde ddala nti ono azanya kya kinanfuusi. Muwanga Kivumbi ali awo naye takkiririza mu Kyagulanyi. Naye olw'embeera nti Kyagulanyi yasuffocatinga ebyobufuzi bya Central Region naga sina kyakola kambeera omusiru mponewo. Naye ng'ebigenda mu maaso byonna aluma obujiji, aluma emba. Njogera twamusanga nga yali mu kakiiko ka paaka. Waliwo olukungaana NUP lwe yayita olw'ababaka abamu tebaagenda balala baagenda. Tutaddewo kamera twagala atuwe ku brief babadde akunya mu kakiiko yatandikirawo. Kati nimanyi mugenda kumbuza kisageze mu meeting, nogenda meeting NUP zenji yabo okubeera omubaka wa parliament yali mukambwe nnyo bamuyita ne bamukakanya nakakana naye yali mukambwe muzibu. Okitegedde NUP zenji weki talina moral authority kuholdinga banne accountable. Kati yebwe omupepete ebyobugagga byalina osobola obidividingamu emyezi gyamaze mu parliament bikwatagana. Omanyi nti y'omu ku baloodi mu Kampala baloodi awo wano mu Uganda baloodi bennyini abali serious. Omanyi nti yabadde atradinga ne secretary wa treasury Ngobi. Ate bangambye Ngobi alina muganda wajja okwesimba ku Muwanga. Ebyo biveeko. Ngobi kyali wa Muwanga. Bona bannabyanfuna. Era wali babadde bataputa ebyenfuna ebyekikugu bano bebatategeera sente ne zitambula. Kati ye abagamba sente ne bazikweka mu mpapula. Kati oli ku era nze mba kuba mubaka nga ndi wa NUP nga byogera ebyo nadde mwambala. Yabadde wali sebo nga buli omu ali mu anti bonna bannanfuusi abo babadde awo tewalabye feesi zaabwe. Kati batekawo list basayininge. Tewalabye feesi zaabwe nga buli bwayogera bw'ati kamera ereetawo nereeta oli nga feesi zisibye bwezi tezigawa akasajja kano kamanyidde ffe ne kakola ki. So nze mubanja affidavit era lwali siyolinga affidavit nti nali nnimba Kyagulanyi nti yali wakayura nja kukiriza mu byayogera naye nga tanaba kusharinga affidavit talina moral authority kwogera ku byabufuzi bya NUP kubanga tamanyi gye kyatandikira tamanyi wekiri niwe kiraga tamanyiwo ye kasitaawonawo ng'alowooza ebintu biri ki biri bulungi olw'okuba kati ye deputy president wa Buganda alaba nga yakoze eki mbu I am the field commander. Alimba kati oyo abo bwe batyo bwe bali. So problem eri ku muntu wa wansi yebadde point mu bino byonna. Nabadde nsuubiza okuwa examples 3. Eyokusatu esoose ebadde Kenya, eyokubiri South, eyokusatu America. America yavudde mu kalulu nga Trump akawangudde. Trump bamuwadde ababaka 220. Okay? Democrats ne babawa ababaka 218. Enjawulo yaba kitegeeza tumala gasalawo. Ekyo bayita checks and balance. Tuli mu nsi nno America institution mwe zikola. Ekitongole kiramuzi kyetengeredde. Ebitongole ebirala byonna ebitambuza ensonga z'eggwanga byetengeredde. Amasaza gakola. Naye abalonzi ne bagabanyamu ababaka kumpi kyenkanyi wakati eyo America. Kakati diro ogenda okwewa emiliyoni ekikumi ng'ona alina ababaka 220 ona alina 118 enjawulo yaba diro ogenda okuziga bosigale mu office tosobola bakukubirawo impeachment. So ensi zonna ziri serious mu byobufuzi. Ensi zonna zetuyigirako
ziyita mu bulumi obw'enjawulo ffe bwe tutaagala kuyitamu. Lwaki teweerekereza n'otasaba ssente mu kulonda? Gw'omulonzi n'owuliriza birowoozo n'olondesa birowoozo kubanga leadership is ideas. Ebintu byemba nabyo mu mutwe byemba njagala oteeka mu nkola. So ebyange Bigirwa Moses biba bisinga ku by'omulala. Lwaki tompa kalulu wadde sikuwadde eki? Sente. Ne bakanyakola bati omiruguka zo. Aha. Otulese otya oli mu kulya luguudo. Kati ezo biliyoni aga zaafulumye. Naye omanye ekirimu. Omanye ekirimu malwaliro. Genda Cancer Institute wali olabe. Yoleka aliwo. Bani abali mu kubonaabonera wali? Abalonzi. Be bali mu kubonaabonera wali, be bali mu kufa. Tewali MP. Tewali chairman 5, tewali muganda wa president, tewali PS. Tewali public administrator yenna. Waliwo bantu baki? Gwo wali esiringi 10 mu kalulu. Gwo oli wali Cancer Institute. Nga ne Kanyola bagikutereddeko mu lukuubo. Tewali facility. Naye nga gwe wali ako 10 afunye 10 eri. Yene bwalwaza tasobola muteeka. Tekisoboka. Gwa yefula mutolina budde bwakulonda. Noleka abakulembeze ababini bokipayinga office. Gwe oli mu Cancer Institute wali mu lukuubo. Nga tolina gyo waaba kubanga wefuula omugezi n'ogamba gwe tolina budde bwakulonda. Abakulembeze baakutama. Oyinza okugamba nti abakulembeze baakutama ate abalina obuyinza obukujja nawo. Kubanga omukulembeze agabana ne Katonda obuyinza. Ekyo nakyo abantu basaanye bakikole ki? Okugambya abakulembeze bagabana ne Katonda obuyinza. President obuyinza bw'aba nabwo agabana n'oli. Era toleeta na bannaddiini. Neffe tetwagala tegenda kulunga. Kati ate obwo obuyinza gwate oyagala kubuleka bugende bwe butyo. Kubanga Katonda ayina amaanyi agatukubisa eggulu wano we tuli. Ne tukala. Oyo aba Katonda. Naye ate munabyabufuzi ate ye atusuulako bbomu wano. Nagamba nazindukiriza abayekera ba ADF. Nga bali wali. Era tebawonye. Abasigadde bafubutuse emisinde. Niwe bulawo abaako kyamugamba. Okitegedde? Obulamu bwabusaanyiza. Abutwala. Katonda agaggawaza ayavuwaza. Omukulembeze agaggawaza ayavuwaza. Gwe kimanyi nti kigambo kimu ekyajjajja ova mu bwavu. N'agamba bugambi sekanjako nti genda wali bakuwe ennyumba, bakuwe n'emmoloka, bakuwe ne capital. Byombi mbibazeemu kawumbi. Ovaayo nazo. Kituufu. Obadde yala okomyewo oli road. Katonda yagaba emirako bwe zityo. Nera kyekimu era sogamba nti bizinesi yo sigitegera musoke muginoonyerezeeko. Esooke eggalwe. Ate wali Climax tewaliwo bibaati emakinde. Ekibaala kyaffe ki. Bakibala omusolo. Waliwo kibaati. Oyo ye munabyabufuzi. Kati obwo obuyinza gwe tuyagala ate kubuteekamu maanyi go nga bugabibwa. Okitegedde? N'oyagala ffe tujje wano tutandike okunenya ayagabye abatalina kunenyezebwa. Nze nsobola kunenya mubaka yafunye miliyoni 10. Sisobola kunenya President Museveni ng'agabye 10. Obuyinza abulina. Ali unchecked. Tewaliwo n'amaanyi gasobola mu checkinga. Opposition ntono nnyo. Okitegedde? Abaka opposition tebawera 10 plus. Batono nnyo ate abensa. Batono ddala. Abensa tebawera aga. Kati oyagala kuyimiriza ki? Tulina kuddayo ku muntu
nga tetuzzeeyo ku wanayinki tumutegeeze lwaki yali genze n'alonda, lwaki yaliwuliriza abeesimbyewo, lwaki yalironze lwa nsonga. Tetugenda kuwona bizibu bye tulimu. Bakama kye yayogera nti abalonzi emitwalo 19 Kawempe North mukenda kijja kitenga abantu emitwalo 3 gyokka bagenda okulonda. Kati abantu be Kawempe mutugamba ki? Eruno nambi yesansa bagali mu kooti ali mu biki alina soka nenya balonzi. Abantu be Kawempe mutugamba ki? Mwe abantu emitwalo 17 abatalonda tubabalirewa. Kije mukiririza. Tubabalirewa. Tubabalire mu kategori akalulu kaveewo. Tekaina makulu. Era ndowooza. Ndowooza gye bagwa. Kubanga omuntu ajja mitwalo 17 miramba. Nkugambye mu Bumpimbi Kawempe teyalonda. Kyokka mwagala abakulembeze abaki? Abalungi abataliye ssente muki? Abataliye ssente mu parliament. Nze njagala okutegeeza Kamuli municipality yalimu abalonzi emitwalo 3 mu 10,4. Abalonda bonna bo bagasse bali omutwalo 17. Half nesiga. Naye nga wasigaddeyo obululu omutwalo 17 abatazze kulonda. Tubabalirewa. Era n'otwala mukazi wo mu Kamuli General Hospital nga temuliimu ddagala. Buli kantu ke banaamukolako ne bakutuma ku kakiriniki ogende okuva ku Jirita okutuuka ku Kisembayo mu ddwaliro ne bakutuma crossing nga gavumenti erina obbireeta n'ovaayo ng'otugubadde n'ovaayo ng'okaaba gavumenti etufuddeeko buli kantu kakugula obuli bw'enguzi mu ddwaliro tewalonda. Kati okubira ani enduulu? Ebyo by'oli okubira enduulu bikolebwa bakulembeze bategeera bewagaana okulonda. Bakusabye Pamba, bakusabye Jirita, kino. Era Electoral Commission yali mpadde ssente. Ssente ino zireta. N'enkola sensitization y'abantu. Lwaki omuntu alina okugenda n'alonda? Kuba kati nze abimanyi. Bali wangambako banaddiini. Tuka kumpone baka mukolo sugwa wanabyabufuzi. Webale nnyo. Munaddiini n'ogaana munnabyabufuzi okwogera. Nenge morokoze otusereeto olw'ebinnya. Munaddiini ogaana otya munnabyabufuzi okwogera? Mukolo sugwa byabufuzi. Ani akulimba? Ng'okimanyidde ddala bulungi nnyo nti n'ebyeddiini nabyo byakugatta bugazi. Si bye byenkomeredde. Biri challenge kubanga Katonda waba ali omu tasobola kuwa instruction 3 ku nsonga y'emu. Ebeeremu. Gwe n'ogamba nti onaawase bana. Oli tawasa. Bonna babo amaanyi bagamba bagajjawa. Father tawasa. Reverend awase omu. Seeka awase bana. Okitegedde? Kati nabyo byakugatta. Kati nomba munnabyabufuzi omuzindaalo agenda okulamula ebyokunsi ebirabwako. Obadde ki? Nze ebyo sibikiririzaamu. Kunyimbe babikola sigwa byabufuzi temugenda kwogera. Watu bawadde dakiika 2 zokka. Anti ekyo lwakuba nti twafunamu obuzibu nti bannabyabufuzi abaliwo mu biseera bino tebakyakola nkuŋŋaana era nze bwe ndigenda mu palamenti nja kuba seetaaga kugenda kwogerera ku nnyimbe. Lwa nsonga nja kuba nkuba enkuŋŋaana ezange ng'omubaka palamenti w'ekitundu. Mbagambe nti lunaku gindi ndi wali eri ku ssaza mwena mujje nnyonnyole essaawa zange ezi 2 ensonga ezigenda mu maaso mu palamenti. Waba Piraawo waali Piraawo abayitemu. Mbagambe nzizeyo Kampala kubakiikirira. Kayisa mumpadde n'ebirowoozo byammwe. Gubayite omubaka. Naye ababaka abaliwo ab'ekiboggwe abantu babaswamira ku nnyimbe. Kati zinembeera omubaka n'ogamba nti ngenda kwogerera ku lumbe. Kuki? Abamu babagana n'okwogera. Abamu butereevu.
because tomanyi kye wayingiramu. Bali abatalonda bawaggwa omukisa okuyingira ofiisi nga ne byokola tobimanyi. Kyekyo kyennyini. Kyekyo kyennyini. Omanyi bw'oba ovuga ekiro n'osanga ente n'ogikubamu abataala etuuka ekiseera n'ekoma n'etangaala butangaazi bweti n'erinda ekiddako mmotoka bwe kulemerera n'ogitomera ente bw'osiba neyeerowooza n'evaawo. Okitegedde? Kakati n'abantu bafe abo ababaka nabo baatangaala butangaazi balinga ente gye bakubyemu amataala ekiro nga tekyalaba. Bunafu bw'abakulembeze bw'abantu baffe. Abalonzi tulina obateekako omusango mu kintu kino. Abalonzi tulina obakomerera mu kintu kino bave mu tulo. Kakati point number 1 ebadde balonzi. Point number 2 betunenya it is political party. Ebibiina by'ebyobufuzi ebiri ku ludda oluvuganya. Tukimanyidde ddala bulungi nnyo nti parliament esalibwawo olw'omuwendo gw'ababaka abaliyo. Decisions zikolebwa mu numerical strength. Okay? Mbadde mbuuza era nja kweyongera okubuuza era neeyongere okutakula n'ebitabo byonna ebya political science. Bannaffe bonna abakulembeze b'ebibiina kalingo ki ke balina? Kakodyo. Ebintu bino olina okubimanya kuba okolera Kampala. Kalingo ki ke balina? Ez'enjawulo ke balina akaleeta numbers in terms of MPs mu parliament ye-12. Sanja 226 kakodyo ki ke balina akasobola okwongeza ku numbers ez'ababaka 226 231. Ensonga kati olwali twali badde ku ekyo nga kye tutambuza ye message etambula kyekyo kyokka kye twali baddeko. Kyova olaba ffe nga ERP twawandiika ne tubagamba nti parliament eno okugiwamba tukole bwe tuti ABCD ne tubinnyonnyola tebarespondinga. So they refused, they ignored they ignored our proposal, therefore they are ignorant. Kati opposition political parties is full of ignorant leaders, therefore tebasobola kuprovidinga kintu kikola ki kivaamu mugaso. Okitegedde? N'olwensonga eyo saagala muntu yenna Mwanga Kivumbi tabamalira abantu ebiseera mbwakoze eki alagira abanuupu takoze kimala kusomesa muntu wa wansi kulonda. Muntu wa wansi yavaako ekizibu kubanga kankuwe programu ya Mwanga Kivumbi babadde ng'etambula ku Monday akeera ku parliament saa 2 aba atuuse kuba waliyo komiti ate yagikubirize ya paaka na conductinga business nasolooza byasoloozezza saawa 6 n'abanga komiti agivuddemu nayambuka gulu mu kantini okuba olwali n'akamere bwe katambula saawa 8 n'afuluma house n'agivuga ngadda ku site n'alambula wooteri ye enkya ku makya ku Lwokubiri n'akomawo ku parliament era n'asookera mu committee business saawa 7 n'ayambuka mu kantini n'ali akamere. Okay? Saawa 8 n'ayingira plenary. Okay? 11 n'avuga n'adda ewaka oba 12. Ku Lwokusatu n'akomawo ku parliament n'asoma amawulire n'akuba olwali n'abuuza ki ekigenda mu maaso oba waliyo committee business n'agiconductinga
saa 12 n'avuga n'agenda ku CBS n'ayogera. Ku Lwokuna n'akomawo n'akola the same business. Ku Lwokutaano n'agenda e Butambala mu constituency okusaala dduwa. I mean Juma. N'agisalira e Butambala. N'abeera e Butambala Friday, Saturday n'avayo Sunday. Ne Saturday tolumu abeera ku Simba. Agenda n'akomawo n'akola Simba n'addayo n'amaliriza weekend kuba kumpi. N'ebikubo jja gye yalirima. Okitegedde? Kati ekyo n'akikola a week, n'akikola omwezi, n'akikola omwaka. Obudde bwonna nga buli mu nsonga zaawo Muwanga Kivumbi and the surroundings. Tamanyi kiri Koboko, tamanyi kiri Kabalamaido, tamanyi kiri Kamuli municipality, tamanyi kiri Rwenzururu, tamanyi kiri Ntungamu. Naye nga yakutte omuzindalo ku CBS ogamba Museveni leero tasula. Naye nga in the real sense akimanyi ali mu kulimba bulimbi bantu. Ye kusigala nga ali relevant. Ali mu politics of snake oil. Snake oil. Kati bakulembeze be tulina. Wow. Era abanalaba show y'olunaku lwa leero ya muliro. Musoke muli emmere mulyoke mugirabe. Musono jiddamu. Bajja jiddamu. Njagala ompe tuve waawo. Tuve waawo. Ompe ntaputa ku kifaananyi ekyakyagulanyi n'owekitiibwa Mpuuga mu kusabira Ssaabasajja Kabaka olunaku lw'eggulo. Erubaga batudde wamu ne beebuuzaako ne boogera ne Katikkiro n'asanyuka nnyo n'agamba kibadde kirudde okubeerawo naye bwe kigenda bwe kijja kukola. Ebyo bigenza okujja nga Yoweri Museveni omukulembeze wa Uganda yeekubisiza ekifaananyi ne Guild President w'e Makerere Kyakihiru Sentamu. Ekyo kyo ne kibaako omuliro. Tusooke wano eno wano. What does that mean? Kitegeeza ki? Akatusooke ne mutabani wa Chairman Nyanzi. Mutabani wa Chairman Nyanzi yali obwa Guild President ku tiketi ya Wana Munigina. Taata we y'omu ku ba godfather ba Nuupu. Nuupu omwana yamuuma flag. Okay? Nejiwa omuntu omulala. Omwana n'agamba nti nze amaanyi ng'ekakasa ndaba nga university eno ejja kumpa. University n'emuwa. Ekyo kitegeeza talina kakwate ku Nuupu. Era bwe yali akalulu tewaliwo memba wa Nuupu n'ogwo okuva ku president okutuuka ku futu soja wansi eyamuyozaayoza wadde nga awangulidde ku independent tewaliwo. Era naye kyeyakola obuwanguzi yabutwala waka ewa kitaawe ne babeera awo ne bateekawo kabeerabeera